bamutuwadde tugenda muziika Bosco kati muziike kubijja bya kitaawe ne nnyina kubaliziika nnyina kubanga bebaziika bekitaabwe kooti ya Masaka ekoze bulungi nnyo esaza bulungi nnyo era tugyebaza kubanga ffe okuteekamu obudde bwaffe tubutaddemu lwa mukwano gwa Bosco tetuluteekamu lwa mukwano gwa mukazi kubanga oyo omukazi Bosco yamutulaga ffe abali wano tewali asajja kutusenteza Bosco Bosco abadde musajja mwetowaze yamufuula omwetowaze maama we maama wa Bosco yafuula Bosco ekyo kyali kubanga ye yamwetowaza okubeera nga mwetowaze ng'esinesi z'abantu zizo muziika singa maama we teyamwetowaza kubeera nga yamukuza nga mwana mulungi singa tetuli wano twebaza maama wa Bosco n'abantu ababaddewo nga bagoberera ensonga eno n'abamidiya NTV Bukedde TV NBS tubeebaza okubanga mugoberedde ensonga eno ffe tuli bantu ba bulijjo Bosco tetulina bwe tumuyita tuli basuubuzi naye Bosco abadde musajja mulungi mpondi nze nalaba Bosco ntunda mmotoka nga ntuusa mmotoka mu bbiyo emmotoka yali ennemyo n'okunnema olw'omusolo Bosco naŋŋamba totya ambi ojja kikola Bosco agende genda kiri kigwana wala mukazi gwe genda Okay, ebivudde mu kooti Magistrate Court ey'e Masaka omugagga Bosco Bitanda akkiriziddwa okuziikibwa ku biggya by'abajjajjaabe ku biggya by'abakitaabe era ku biggya eby'ekika gye biri kooti bwetyo bwesazeewo. Tujjukire nti Bosco Bitanda leero ziweze ennaku almost 10 okuva lwe yafa nga tannaba kuziikibwa ng'ensasagge eva ku nnamwandu ne Nazaala okusika omuguwa ng'obuli omu agamba alina ziikibwa wano alina ziikibwa wali alina ziikibwa wano alina ziikibwa bwe wabula tulina obuwangwa n'ennono butya bye bugamba ku kuziika oba ku muntu ng'afudde katuwulireko ku kojja Kagatto ng'alambika ye ky'amanyi mu buwangwa bwaffe obw'ennono kikye bugamba naddala ku ssabweriti omuntu singa atuuka ekiseera ng'avudde mulamu bwensi wabula nga waliwo kayanira omulambo gwe oba mayiti ye kikyagamba twerafunako ka video kadakika nga 15 omwami ono ng'atunnyonnyola ye ku buwangwa n'ennono kikye bugamba otherwise katusaasire abo bonna abalumiddwa era tuyozeyoze abo bonna abasanyukidde okusalawo okw'omugagga ono bwe basazeewo mu kooti e Masaka. Otherwise nze adde ku Focus TV katuwulire story eno tovaawo. Masaka gwe bayita Bosco Bitanda eyafa. Yes. Amumanyi bamuyita Ssenyonjo. Ssenyonjo Bosco. Badde muwulira. Ensonga nnyingi ezigenda mu maaso yafa wiiki eri n'okutuusa essaawa ya leero tannaziikibwa. Kooti yawadde byagenda ensonga zagenda mu kooti. Kooti neewaayo nti bakomewo ennaku z'omwezi nga 26 ewe ensala yaayo nti either omwami ono oba omugenzi aziikibwe ewaka omukyala wayagala okumuziika oba si kyo aziikibwe ku biggya by'abajjajjaabwe nga maama we wakolaki wagamba. Ensonga zino twagala ozitumenyeremenyeremu kuba tuwulidde pokopoko buli okuva buli wamu naye kati twagala ozitumenyeremu mu ngeri y'obuwangwa n'ennono. Kyandibadde kitya omugenzi ono yandiziikiddwa ku biggya by'abajjajjaabwe oba ewaka omukazi wagamba yabaayi omukazi abeera n'obuyinza obugamba nti nno obusayawo famire nti nze omwami wange bamuziike wano. Tusooka kusaasira nnyo abakika kya mwami Ssenyonjo ab'ennyumba maama be n'abaana be bonna tubasaasira olw'okufiibwako munnaffe oyo yatuva ku maaso. Babadde akolagana na bonna babadde akolera ebitanda nekyamuyisa bitanda kukola bitanda. Yes. Bonna tubasaasira nnyo ate ne tuvumirira nnyo abalina ebintu ng'ebyo okutaataaganya
eddembe ly'omufu. Kati nga okukwata okugamba nti tebaziika omuntu tulina muziika wano oba wali. Bwe tuba nga tuli mu Buganda omuntu okuziika kulina emitendera mwe kuyita. Waliwo n'enkola ennambulukufu eyitwamu okuziika. Kati ekyokulabirako singa omusajja omukulu nga mwami Bitanda bwe yafa kyali kyeyogerera lwatu nga tekyetagisizaamu na magezi ga njawulo nti aziikibwa ku kijja ewaabwe we baagalamiza bajjajjaabe. Ne mu Luzungu eyaba mu kkooti waliwo kye bayita ancestor yard oba ancestor home. Kakati eyo kkooti era nakyo jja kikonsidaringa. Kati omukyala bwe tudda ku ky'omukyala okugamba nti omwami yagamba tukuziika eno, omwami ye yagamba nti mwanziikanga wano ye yafudde. So kati kitegeeza nti tokyalina gw'obeesingako kugamba nti yagamba. Kuba teyawandiika, talina we yalagira oba teyalikodinga. Omukyovula ebiraamo bwe biba bikolebwa abantu abagezi babiregisitaringa mu URSB ne babiregisitaringa oli n'amanya n'okijjayo nga kiri registered nga tewali ayinza kikyusa. Ekirala teriiyo mu buwangwa bwa Buganda ng'omuntu yesse ennyonyi ng'omukazi ayinza okusalawo wa gye banaakuziika. Mu buwangwa obwa Buganda omukazi kubanga eyakuwasa yafudde kati gw'osalawo ng'ani? Nga maama w'abaana. Abaani bw'oba oli maama w'abaana osalawo ku baana bo oba osalawo ku ono gwe baazaala edda nga ne nnyina ali wali naye akugamba nti omwana bamuziika gye namuzaala. Kati mulimu ebintu bye twandibadde tutamalirako n'abudde. Nze kye mmanyi ku lwange gavumenti abalamuzi be yateeka mu kkooti bategeera bulungi obuwangwa kuba gavumenti ya Uganda emanyi nti Uganda erimu amawanga ga njawulo galina obuwangwa bwa njawulo n'obulombolombo n'ennono. Omulamuzi tasobola kukkiriza bintu ebyo kugenda mu maaso ajja bagamba nti abakulu abakulira abaddukanya ekika bakimalirize. Teyinza kusalawo. Bajja kugenda okukakkana nga babagambye ndi mugende mulina ebika byammwe bamutuula mufunemu omuntu anaabalungamya ku ekyo mulabe bwe kirina okuba. Naye nga kyo ekikulu kiri nti yali agambye nti atandika ekijja gye yali azimbye enju. Waliwo ebintu bibiri ebikontradictinga n'okutandika ako okw'ekijja. Ekisooka omuntu nga Ssaalongo era nga yennyinimu tatandika kijja. Omuntu nga Ssaalongo ate yennyinimu tatandika kijja. Alina kubanga singa yali ayagala okitandika nga omukyalo we bwagamba abalongo ne bw'aba abazadde ebbali kasita aba Ssaalongo ate ebbali wewa bwe babeera balongo bo baba baabo bakika tebaliko nti bebbali era ekika tekiriiko nti mwana w'ebbali. Omwana gwe bazadde yenna n'omutuuma erinnya lyo aba wakika. Kati kyolina okumanya kimu nti Ssaalongo yafiirwa omwana. Singa yali ayagala kuziikaawo okukola kijja kirala yali asooka n'amuziikaawo. Awo si eyandibadde atandise ekijja. Yasooka nga osoose kuziikaawo balala. Ekyokubiri Ssaalongo Bitanda. Ssaalongo Bitanda muntu mukulu nnyo mu kika ky'ennyonyi kubanga yasikira kitaabwe. Bw'oba omusika wa kitaawo tokkirizibwa kutandika kijja kirala. Ng'ate gwe wasikira ali waliyo omulekeyo ogenda otandika ebyo totandika kika kirala. Kyo tekikola. Waliwo n'akalala ke nnawulidde nti omuntu era still bw'aba afudde accident naye mbu tatandika kijja. Kati okujjako ekyo mbadde sikimanyiiko kuba ebika byali bitandika tewali mmotoka. Kati siyinza kivaako kyenjogera. Accident anti bwe twali tusoma baatugamba n'omusota nagwo guba accident nga gukulumye. Naye kati ebyo byonna tubizze ebbali eri ensonga ebbiri enkulu okuba nga olina ekifundikwa ekyokuba nti gwe mwana eyasikira omusaayi gwa kitaawo totandika kijja. N'ekyokubeera Ssaalongo n'ekyokuba nga oli Ssaalongo totandika kijja. Nannyinimu oba nnyinimu tatandika kijja nti ngenze munziike wano
tasooka ku kijja. Bulijjo tulaba abantu munnaye nga beewaggula n'agamba nze ka ŋŋende nkole famire yange eyo. Ogenda famire kirala n'ekijja kirala. Nkoleeyo n'ekijja kyange banziikeeyo n'abaana bange. Anti kyeva olaba nti era tayinza kubanga yasoosayo waawo era bw'aba si yasooseewo tebamuziikawo. Bebo boolabanga bagambe bamaze ne bamuleeta. Nkitegedde. Either oba mwana we n'asooka n'amusoosa oba mwannyina oba muganda we. So si ggwe nnyinimu. Okay, ako nno nako nkategedde mbadde sikamanyi nno munnange. Kaakati nno munnaaye olaba omukyala nnyini makoomu si ye Naalongo mulala. Kati ebyo byonna bimujjamu. Bitya? Ate kati oyogera kiggwe ngaani? Andi ye ensonga gy'awo agamba lwaki njagala nziike wano abaana bange ne kitaabwe nti singa ajjukira abaana be baafudde singa omwami ono bakeera ne bamuziika eri abafamire bano bagenda kujja bansumbuwe bangobe wano ewaka. Olowooza nti bw'aba babaziika awo tebakugobaawo? Ebijja biba bibyo. Gwe omukazi ekijja kiba kikyo. Olina ekijja. Bwe baba bakugobawo ne bwe bakuziika ne bw'oba ng'osula ku malaalo gali ag'abalo. Bwe baba bakugobawo bakugoba. Ate eyo teba nsonga ekyusisa nnono za kika na buwangwa. Ye nno excuse gyawa. Kaakati excuse bajja mugamba nti tebajja kugoba period. Ate kaakati ye lwaki bagoba? Tebajja kugoba kuba yakuwasa yafudde. Kati oyagala kusula bakuziike naye. Ate n'ebyo byonna byakola yalowooza byongera kumwagazisa mu kika. Alinafuka kugamba kale kooti egambye bakuziika awo babaziika awo omwami wo nga lwani naffe tugamba kooti egambye kale bakuziika awo. What is life after this with the family? Watya ate singa ogamba ndi bamuziika awo kooti n'emala egamba bamuziika awo naawe n'osanyuka nnyo mwali mulowooza siiba wangule ne bamuziika awo ne wayita ewiiki emu n'ofa. Ate kyekikutta mu wiiki emu. Kyogamba oyo yamaze mwezi mulamba ng'afa. Kyatutte mwezi mulamba nga bw'afa. Ndakiika. Emmotoka zaaweddeyo ezitta abantu. Osa. So teriyo kika kyonna ng'omukulu waakyo oba katikkiro waakyo oba nga wannankani nga mukazi. Akiriyo. Ate naddala mulimu ebintu bye tulina okugoberera. Bwe tuba tuli mu kika nze gye mbadde yonna nga tulungamya ensonga z'omufu yenna tukuyamba buyambi okuyita okubuuza oba gwe badde namwandu bw'oba gwe badde namwandu tukubuuza nti olina abaana bameka bye tukubuuza. Tetuyinza kubuuza nti balo tumuziikewa. Mubuuza abaana bameka olina abaana bameka olinayo abaana babalo b'omanyi yebyokka. Ekyomu balowo obadde oyagala tumuziikewa. Ekyo tetukibuuza ggwe. Ffe tumanyi bwe tulambika bwe tuziika abantu baffe. Tumanyi tubuziika okuva mu nju mu luggya mu nnyiriri ne tuziika mu mituba essiga bwe liba lyogedde akasolya negundi bwe liba lyogedde akasolya bwe kaba kagamba. So tetusobola kugamba nti ate tubuuze ku mukyala. N'olwekyo omukyala bwe baba bateesa ebintu by'ekika gye wafumbirwa togezanga n'olunaku n'olumu n'obaako ky'oyogera. Bw'osirika olukiiko bwe lugwa n'obuuza nti bagambye ekyo ekika kigambye eki. So si gwe kuleeta magezi. Ensonga zino ab'ekika baabaddewo okutuuka n'okgenda mu kkooti. Baali tekisobola kusetolingibwa before. Ow'ekika tasobola kuyingira mu ebyo bw'alaba nga tolina magezi. Otandise ebyo ng'ogenda mu kkooti. Ng'akulekera omulambo gwo. Ng'akuleka ng'osooka ozunga. Gwe bagambye nti kati ab'ekika be bagufandinga eri gye guli gye baaguterese. Kati omukazi era ezo ssente zonna ze zandibadde zikuyamba ng'oli avuddewo zonna ozimalira mu funeral home. Ab'ekika tebeereega mu ebyo bya kkooti biki. Bo balina enkola weeri erambikibwa ne Ministry of Culture weeri erambika ebintu ebyo. Ancestors be basalawo nti bali ludda aba ancestor bono nti bali gindi gye balina okumuziika. Kyova olaba nti ne bwe guba mulambo gwa muntu bwe bagutwala mu parliament singa babadde nabo mu parliament balaajana bawanjaga nti ono abeere wano tumuziike wanuku naye bakugamba nti bagenda mu ancestors be gye babaziika ewaabwe. Bakazi bayize buyizi
nkayite kamanyiiro kati jogo sijja kayita kamanyiiro naye nze ku lwange ndowooza nti oyo byakola tabitegeera butegeezi naye bw'anaaba abitegedde bijja kutereera. Kuba nze ndaba ddala okuddawo n'okalambira n'ogamba musaaga mmwe ab'ekika ky'oli. Tebajja kusaaga ye talina kyayinza kuwogera wadde okwongerako kubanga bali be bannyini muntu be bannannyinimu. Ate maama we bw'aba ne maama we olaba ali awo naye tayogera bubi nti oba nti omwana wange muziike wano bali yagamba nti omwana bamuteeka ku kijje wali taata we kyagamba. Bawange kitaawe bamuziika era naye abeerawo yamusikira kuba ne maama agamba nze nange gwe oba ogamba nti yagamba nti bakuziika awo nange yaŋŋamba banteekanga ty bw'obanga onsoose. Ate bwe yali akugamba gwe omukyala kuba omwana asooka kugamba maama we gwe bwe yali agamba omukyala ate teyamenyawo kya maama. Alina okuwandiikawo ekimenyawo ekya maama n'agamba nti menyeewo maama kye nali ŋŋambye maama ekiba tekiriiwo. Ne kino kojja njagala kiwe n'abantu ekyokuyiga abantu batya okukola ebiraamo balowooza okufa sinnatuusa kufa. Ebyo abantu babireetera bwereere omuntu ng'onaafa ne bw'otalaama era ofa. Anti kati omuntu ayige nti bwe nina okukola ekiraamo kiba kirina okubeerawo okufa kukusange okukwewala ebyo byonna byonna. Yes. Kuba kati omugenzi ali mu kubonaabonera ku nsi. Mubeezi takyabonaabona mmwe mwembonyaabonye ne bwe enkomerero kujja kuba ku muziika. Abantu basobola okukulekera omulambo gwe yereegaleega ne bagamba ne bakuviira ne bakuvaako. Bagamba ensi tegula mirambo so tegusobola lemerera ku nsi. Gwe kati nga wabadde omulambo tegulemera ku nsi mukyala wo abeewaabwe ne bakulekera omulambo totoba nagwo. Ekiyinza obbeera awo oyinza okwezirigomba n'omulambo gwo. Tuleme kumala budde ku ekyo. Alright, kojja ka bicycle kick. Bicycle kick gyali era akola bulungi nnyo era ayambye abantu bangi nnyo. Na bino byonna abasajja abakazi be badde nga bagamba abasajja nti omusajja tamalaako byonna kati byaweddewo tebikyaliwo. Olwekyo weegulire bicycle kick famire yo omukyala wa abeere nga takyakuyisa mu maaso takulengezza. Weewale nnyo okuwoza mbu omanye emmundu zivuganye ennaku zino mu gaafu omanye emmundu z'Iraani zino bimizayiro binkola bubi bimmalamu amaanyi nedda ssebo. Funa bicycle kick obeere nga sitandi ya tripod nga oli mugumu ng'ebbanda okube zivole okube zilala okube buli kimu kyonna kuba essimu 0752 kojja kagatto ajja kubanga agikwata era omubuulire ekizibu kyo bicycle kick akutuukeko. Ne delivery nayo nti mutegeeragana mujja kubanga tutegeeragana gy'oba oli nze nkugamba nti baleetera sente bwe ziti gwe zisasule nze bwe nkuteera ku mmotoka osasula bammotoka bwenkuwoera wa booda gwomusasula. Ekyo nno kirwadde munnaye kojja kati kisensedde abavubuka ndi abamu bawoza nti batya naye gye munaakoma okutya okujja gye ndi mugenda kisasulira omuwendo munene. Gyakoma okubeera eyo ng'agamba kojja mutya kutandika okukuluma n'obusirikira asirikira endwadde tewona. Nze nina kyali wange eyo ye agamba takyamalirako ddala ajja kujja dakiika budakiika bw'ati awo ojja kumutwaladaganya dakiika 45 oba ssaawa yeefune ka bicycle kick asirike dakiika 45 oba ssaawa. Naye dakiika 45 omwana w'abandi oba togenda fiirako mufiire. Kakati ebyo gw'obimanyi engeri nga bwewafiira kwani anti sikonsa ka bicycle kick owummulira gwe biveeko ate omanyi mwe kibatta kunnyonnyola bye mutamanyi ate lwaki onnyonnyola tokakozesa ate kati byoyagala okunnyonnyola byabakakozesa. Ngambye eddakiika 45 nkubyamu akafaananyi awo anti olw'okuba mwamanyira kumala dakiika 5 mwe mulowooza nti ensi yonna weeri abawo bayitawo abantu. Eddakiika 5 nno nnyingi. Tolaba mwe babbiri ne mumansula kati ojja kujja naawe enkuta naye kati gwe okakozesaako. Nze tofaayo nze ebyange ndi talatibu nga luwombo lw'amagi. Okyaluma kojja nga kitaawo bw'atakyaluma anti ye muto ate nnyo ku ggwe. Anti nze kati tofaayo ku mbeera yange. Kojja okyaluma lwaki nene oyagala nkulume? Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange
bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi